nze kulaba ku Fik Gaza and tebakiriza bantu kumulaba. Yeah, like tebakiriza bantu bangi mulundi gumu kumulaba. Ate nze like bandabyeko before all this. Yeah. I hang out with Fik Gaza. I measure with him. He's a big brother to me. So, abasirikale ne banzikiriza okola ki okumulaba. Nenga tebakiriza bantu bangi muyolerero because they know he is like news is attracted to him. Yeah. Otambula naye we bamukwatidde wabaddeyo. Nabaddewo. Yes, nabaddewo ne bamukwata. Kyo kyabaddewo. Yes, era neggulo abawuliriza radio 4 saakoze because nabadde nkyaliwo. Naye bakwatiddemu ekitegeeza. Yeah, for a bit when we were leaving home. Ne bamala ne bampa excuse. Bandigadize nga visitor. On the other hand, I needed because mwana muli baganda bange bane we bakwata mani nokuja ku police manyiche chikwasiza tumanye how we can maneuver so nange chindese kumanya Raj bakoze ki then nenchitegeera era nga kitegerekese kontino wali omuvuka amuita Julio ya press the charges under instructions of Pallaso. Yes. Katola eba kusiba papa tomanya kikiriwo tomanya bagambye eki ekitegeera so sigenda mwanda bigambo mukama naye nga ye ng'omuntu ademetedde emmere era I can tell you people titali bubi but the thing is nalyagadde okubuuza kale pressure Pallaso gyaliko nkitegeera because kisobola okuba nga kya concert wali yagenda n'agira ebintu ewa alien skin ekkulire ne liwangaali seconds za 3 okategedde so ayinza okuba nga nevindoza yalowooza ayinza okuba nga yalowooza tigenda omanyi bino ebyamawulirigenda wangala kumbe kaseera tuli mu time nga buli ekyo kyekikola ki kyetulakoze kyo teyasobola kuwanga ono omwana obaddenga naye abaddenga nga mutabani wo nga mukwano gwo. This is too much. Bino walukaga byayima nti akwagaliza ekkomera bakwagaliza ki taana okitegeera kale mwewalanire ebweru mwevume tupikemu mu bivumo okategedde tubeere mu bivumo tugambe ono yagambye gundi nti alinga kino tukimutume n'omutuuma tubeere ku ekyo nesi bintu mbadde manyi wagamba nti bamafiya tebalopa ku poliisi si bwe yagamba ebyamafiya bigonga byabamafiya si bwe guli wano tuli mbamafiya Shugegejo kintu wabaddewo nga bamutwala ate omukyala gutwala be yazirise kati eyo saabaddeyo banonyeza Fik Gaza. Fik Gaza has like 3 homes or 4 actually 4 okitegeera nti nsobola okubeerako wano emba siriwo all men by the way buli musajja akyetaaga n'ogamba nti bwemba mpulira ngaewaka wantano excuse me nsobola okubeerako benkola ki bwembeera okitegeera so Fik was not at all either of his homes mpaka we bamusanzidde ewalala we yabadde omanyi twadde twakatuuka kubanze nabadde nakoledde fort naada an event nakomyewo so bwe nakomyewo omanyi wona okomawo n'ogamba banaye muliwa tukwataganirewa okategere nti vibe ye awaka so bwe twabadde awo tugenda okubeera awo ne bakonkona abasirikale bingi okitegeera but sinti oba kiki oba ki so eyo gye bakwatidde omukyala gwenda bye yazibise saabitegeera ate unexpectedly fe tebatukiriza yadde okubikolera kuba tuli bannamawulire we had IDs neyanjulidde abasirikale okategeera
singa batugambye nti byakurekodi nga bali tukkiriza naffe ne turekodinga embeera gye twakoze eki gye twabaddemu bwe ba tebagikkiriza hawukama abalala babakkiriza okurekodinga ne bata ebintu bwe bityo embeera yabadde etya nga bamukwata oba nga batuseemaka basirikale sigenda amusigire ekifaananyi omuntu esobola okuba ennungi ng'oganye okutuulya babakomekkereza nabaga temubwako nekimu kituuse kibaddewo wanene omwabadde naye munyambe mbegayiridde amasitizini ate amatama nga gazimba empiza akuyiseemuuko tukubanyinga munnamawulire akolera abantu tusaba neleero okolera abantu bakubye emiggo abasirikale bantu balungi nnyo mulimu gwabwe gotofaayo balungi muwala wa musirikale oda siyo maombi kekategeeza kata mu luganda nti oda ya eba oda si kusaba order is an order. Yes. Mukufunze black sugar egonga bakwata Fik Gaza bakubye mu kumpi. Omoko ya mwita. Tukolera abantu. Nina kolera abantu kulayo. Ne wale tukolere ku bantu kale katunzi. Naye munyambe buneno babusigaza. Andi kakati banaiba bagamba banaiba ba Fik Gaza babadde nga bamukwa nti olutalo lwabadde munda ne tiyagasi yafuze bituufu nga bagala obbakkakkanya kati nze ng'omu nabadde mu kutya sijjukirako oba kutiya gaasi sibijjukira sibijjukira musaasire bawuze my point is mpulya bulungi my point is please Pallaso mbadde nsaba wagamba omanyi oyimba era yo yamala okuba aliyemba yayimba mu sekendi zaana namukolayo oluyimba era ne lukola telwakola tubeere nnyo ku ekyo Fik Gaza badde omukolamu oluyimba bagizi ne bakuwagira oba ne bakola ki ne bagana this is too much okitegeera ate ne wali eriwe bakwatira alien skin kati wanene kalwa abantu bagala alien skin ne wanene nategeredde obulungi bwa alien skin kyoba yabagamba bonna abayimbi abazze okunda babanonye masannyalaze okitegeera yagamba bonna abazze okunda banonye eki masannyalaze nze simanyi bannonye nabagamba bani abannonye kuba bamubuuza abayimbi abakunonye bo obagambayo kagambo ki nakulaga nti kyabiriko because si buli nti ajja okulaba kukomera aze oba mu bulungi okitegeera oli ayinza okujja nga akakasa bamukutte ebyaddala nga kyekikoze eki is that what we call kusunga something of the sort Pallaso you're better than this emikisa gitya egya Fik Gaza okubanga ali wabweru apparently nyinza obbagamba nti mu lulimi lw'abasawo we are trying our best Ashuga okusinziira ku mwogezi wa poliisi yavuddeyo n'agamba nti Fik Gaza avunaanibwa aggravated robbery ne attempted murder ate g'ogamba nti Pallaso bijjirawa kubanga kati nze eri gye kyege ate nejjulye nengeri omutegeeza nti naye amajambi yakimanyi Fik Gaza wakira babasibe babiri okitegeera amajambi ago gagulibwa amajambi idi naliwo newe twagagula nsobola okubakola ki ekyambalo ky'amajja ekyambalo ekyo si kyamagyefaananyiriza ate bulijjo abadde temulango ku tiktok ye ng'abyambadde abadde omanyi zinengoye zetwambala ezefaananyi nange nina jumpsuit yeefaananyiriza era nze omusirikale yankwatako ne mugamba badde nsabonetera omusirikale ayambadde enganzi kubanze yali jumpsuit ngaesaliro aneno nga mumabina nembuuza mwina uniform ekoma wano nga yeno gye nyambadde mwinayo omusirikale agamba jjamba afande ng'ayambadde nga bwe nyambadde bamundete bamuyimirize wano nange mbirewo zino zibangoye mpozi bwebabeera bagala kwenforcinga that law bakwate kuba bagende mu katale balekera okutunda engoye ez'ebibomboola please bwe bakwaffiliatinga with anything to do with a crime basobola singa oba n'olugoye olwefaanyizako olw'amagye all these things bisobola okutuukawo
bakwate olwo olugoye bali balage bannaani mulabe oba lw'amagye tumanyi yunifoomu z'amagye nata nga akolera bombo ku barracks siginoola okitegeera so bajjeyo yunifoomu eyo bateekewo ne yunifoomu y'amagye nkikakasa nti nammwe tolinayo patron ng'eringa ebyambalo by'amagye nenga okitegeera ne bokisa bazikola waneno nga bazaanise ku makubo nga ziringa z'amagye ejjambiya mbagambye ensonga because he cannot tell you temusobola mutuukako but the thing is ejjambiya twazigula a night before eid ne wetwagagula mbatuusaawo bwe kisooka mutakola ivu ne tutambula paka wetwagagula musiraamu yasiiba n'agana n'okukola shows si bwe guli n'agana n'okukola shows mu swawumu kadi kambuuze be bajja okunkwata banfuna n'okuba n'akamba akasala obutungulu ewange kadi nze nyanya zisaze ekingayengaye embeere nga banene abasajja abali mu kusika ennyama ku intaneti okitegeera era banga byakwerabisa wetudda oli musiru ndimukwate wano wendi ndimukwate anti bakuleese wano nze nzize kulaba musiru bagamba wano ndimukwate kati emunjasa anti bagamba baneeba balinga amazzi Fik Gaza wakati bosobola omuwa abasirikale bamukute bafaani be bambi bazze bayimba obuyimba banana eri bafaani be kubaka kimushanye nanga obawa era nembeera tugenda biyitamu inshallah Fik Gaza abaagala nnyo okitegeera abategeeza nti nno ne kati anga sinakuwa bafaani bobanga kubanga kati nabo era tebankwata kyembuuza kati nze nali nyimbye akayimba kyembuuza lwaki Pallaso lwagenda okulumbewa ali eritakwatibwa mutugamba oba gavumenti erina abaana n'agaana yamenya amamotoka ne bagaye likodingi bagenda n'amajambiya mwagala basibe guli bo bakolangaani nze kyenjagala okumanya mu ggwanga mwe tuli bebaani mutugambe nti yatula mu ntebe ya sipiika nga sipiika avuddewo tumanye muto wa kamiliyoni temwingi bine kalaole ebintu ebimu nga tusobola okufumya abeewamu n'okola ekyobusiru yagamba olinga nnyoko obusiru bwa nnyoko wabwa kitaawo okitegeera kati waliwo ebintu nga bigenda vumya abantu me I'm a very big fan of Chameleon and I'm good friends with Weasel and the family era mwandabako nga ndifeninga Weasel si bwe guli era kwe siva naye waliwo omwana akola ebintu n'avumisa ekika badde nsaboddeyo ku peegi gye wasooka okukola ey'obwa mafia tatya ntalo Pallaso kino nkyogedde sitya kyogedde sitya siina obaani badde nsaba okole successful concert tulabe oba enaabeera successful concert obadde oyagala ggulira eriirino kola successful concert juza okubeka eno neeri Julio ne Pallaso bakwataganirawa Julio yavunaana Fik Gaza mukyaliwo kanene nsobola okuba ku mulimu nenfuna siiti nemukyaliwo tubeerewo nnyo of course mu omuyimbi abeera ne team alina team alina aba social media alina aba promotions so sisobola kugamba kubanga kati essaawa zino ne bwogenda bugenzi ku kyala wa Fik Gaza osobola okufuuka obutemu era buli mwana yagenzewaabwe naye nga bano abantu kati kino kidde eri gavumenti bano abantu bemukwata nemugamba nti oba bwenyi bw'amateeka oba ki oba ki bali mu kukudamya abantu abali badde ku street Fik alina abaana ewe batamanyi same applies to Alien Skin and all the big gangs bangi bayimbi bangi ng'ogenda ewuwe ng'alina omuntu tamanyi gye bamuziika tamanyi kinaye ng'amugudamya era ng'obulamu obulungi bwakubanga aliasobola okulambula studio ku studio the only thing they can pay babeerawo abantu kati we muba mugamba
kino kyo kigenda okwongera obumenyi bw'amateeka. Banna nze simanyi Luganda naye nsobola okudduka emisinde ne mukakasa. Nnyinza obekakasa nti nno nina olugenda ku kiprotigi.